naye munsabire mbe ntererere ddala nkole akasente. I want to walk. Madam and Baba, you love me, and sister and brother, you love me so much. Kadaama TV tulina Kadaama oyo abadde mulwadde ebbanga era nga tasobola kukola. Yasukumako audio gye tugenda okusooka atuwulirize ng'era yali agamba nti ne bakama aba bagamba balwadde ne office bagamba balwadde naye ng'abantu bano tebawulira kikyagamba. Naye mu maaso awo ate ogenda kulaba vidiyo gye tugenda okuteerako nga audio ewedde nga Kadaama afunye obujjanjabi. Twebaza abantu bonna abasobodde okubeera nga bafaayo ne babeera nga balwana Kadaama oyo afune obwenkanya. Wano Kadaama TV tuba twagala nnyo bawa amawulire amalungi oba n'amabi oba amawulire agaguddewo naye ate ne tufollowinga story ne tulaba gyeggweredde. Oluusi tufunamu ekyokuyiga n'ogamba nti osanga si buli Muwarabu mubi. Bw'olaba story eno n'omuwala engeri gy'ayogeramu olaba nga yali ayogera nti baba yatandika n'okubeera ng'amunyiigira ng'agamba nti takola. Naye ate bw'otunuulira ekifaananyi ekyo ate olaba baba y'omu yennyini yali ku kitanda ng'amusasulidde ssente ez'omulongoosa. Ate bw'owulira omuwala ng'ayogera agenda n'agamba nti baaceekinga nga tewali kinnuma, baaceekinga nga tewali kinnuma. Nnyinza okugamba nti ne bw'obeera gwe mu Uganda n'otwala omukozi wo mu ddwaliro ne bagamba tewali kimuluma, tewali kimuluma, ate ye n'adda ewaka n'abeera nga tayagala kukola mulimu n'agamba nti ye ayina ekimuluma, oyinza okugamba nti si gamba nti oba omunyiigidde naye oba ogamba ono apretendinga mu ddwaliro tewali kikuluma. Kuba muwulira Kadaama yagamba nti baatuuka ekiseera ne bagamba bamunoonyerezaawo nga tewali kimuluma. Kati nga n'abaana abatukozesa abaagamba naye akati ono abazaaki ayagala kuddayo buzi Uganda oba nedda. Naye ate olwamala era nga Kadaama wagenda okunnyonnyola bwe baleeta x-ray ennene ne balaba nti naate ayina ekimuluma. Y'ensonga lwaki baamuzzaayo mu ddwaliro ne bamulongoosa era vidiyo eno egenda kuggwa bulungi nga Kadaama bamulongoosezza. So oluusi tuyinza okugamba nti abantu oluusi tebaba babi wabula bayinza otutegeera obubi okusinziira ku information gye babeera bafunye okuva mu bantu. Wali obaddeko awo n'obeera nga waliwo omuntu atakwagala naye nga yafuna information okuva mu muntu omulala ekwogerako naye n'agendera okumpalaniraako. Kati ye Muwarabu ayinza okutandika okunyiigira lwakuba afunye information yenfu okuva mu ddwaliro gye bamugambye nti toli mulwadde. Katuwulirize. Amannya gange nze Kyomugisha Jessica, mbeera Saudi Arabia. Nafunamu obuzibuzibu ne ndwala obulwadde bwe ssaamanya gye bwava mu mwezi ogwokubiri. Ne bantwala mu ddwaliro okufuna obujjanjabi, obulwadde ne bugaana. Ne banzizaayo ne bugaana, ne bankomyawo ewaka. Ne neekakaba ne nkolaakola naye ng'obulumi mbuwulira. Natuuse ne nnemererwa ne banzizaayo. Mu kunzizaayo ne bankebera sikaani 2 ezaasoose nga ndi mulamu. Ne banteeka mu x-ray ennene n'ekomawo ng'ebagamba olubuto lwesiba tafuluma. Era bwe kyali emabega nga sifuluma naye nga waliwo olumbe olunnuma lundeega omugongo ne mu mbiriizi. Ne baddokita ne bajja ne baŋŋamba tugenda kukolako operation. Ne baŋŋamba olina ne puleesya. Ne nninda ripooti esayininga nti nzikiriza nkoleko operation, saalulaba olupapula. Bakama bange ne batambula ne bava mu ddwaliro ne nsigalayo nzekka. Nakoma okuddamu okutegeera nga ndi ku oxygeni. Saddamu kutegeera agenda okudda engulu nga ndaba bisago ku lubuto. Mu ddwaliro ne mmalayo wiiki nnamba nga bakyajjanjaba bisago.
wiikiri bwe yawera ne banta ne nzira ewaka. Ne nkomawo wano ewaka kati mba ndi mu ddwaliro. Namashime Nali munnange nakubadde ndi eno omulanga mu ku ddwaliro. woofiisi y'eno banzize ewaka. Waggulu bankozeeko sajjali. Woofiisi y'eno Kati ne ekiwundu ŋŋamba bye bw'oba binnuma ŋŋanidde bansaze emirundi ena. mala sasula ssente ezandeeta ezangula. Kati bwe nakomawo kati mba ndi mu ddwaliro bbosi wange n'ajja n'andaga ennamba n'aŋŋamba ono omumanyiiko nze ye sisita wange musindikire ka odiyo. Ne nsindikira sisita wange ka odiyo nga mmugamba nti ndi bulungi nvuddeyo mu corporation. Mukama wange yakasindika ddayirekire ku woofiisi n'abagamba ono ali bulungi mulamu. Kati ne bankomyawo wano ewaka. Naye ewaka endabirira ntono, sirya, sinywa, siiba njala, sula njala. Bwe bagezaako okuŋŋamba nti tambula ne mbaga sirina maanyi nga banyiiga. Bagezaako okuŋŋamba kola kino ne ŋŋaana nga banyiiga. Kati ndi awo boosi wange omusajja yanyiigidde. Kati ne nkuba omulanga ku woofiisi y'e Uganda baŋŋamba ngumiikirize banzijanjabe mpone. N'ono boosi ky'ayogera ngumiikirize banzijanjabe mpone. Ne mbagamba nze munzizeeyo ewaka nsobole okwetambuza. Ne bagaana bali awo bannembalimba naye nga nze sisobola kukola, mpulira amaanyi gampeddemu, mpulira nnemereddwa teyasobola kuddamu kukola. Nsaba munnyambe ab'ekitongole ekiyamba, nsaba kunnyamba nzireyo ewaka. Bano baagala nkole lwa mpaka ate nga nze sisobola. Ne baŋŋamba ne ŋŋaana nga banyiiga. Munsabire mbe ntereerere ddala nkole akasente. I want work. Madam and Baba, you love me, and sister and brother, you love me so much. This is the flower. Thank you, God. Thank you, Allah. I love you, sister. Sister, I'm surgery. I'm happy. This is Madam, Baba, and my sister. You come hospital. I'm very okay. I'm not feeling bad. This is the flower. Thank you, God. Thank you, Allah. I love you, sister.